that political leader, the LOC5, olw'omutima ogw'okulumirirwa. Yalumiriddwa kubanga bana baba performinga bubi. Kituufu wabeerawo okola ki okulumwa mu mutima. Naye ate alina okumanya the professional way of dealing with issues. Alina okumanya enkola ey'ekikugu ey'okukwatamu ensonga. Normally, politics, there is that way of doing, forceful way of doing things in politics, which is a little bit different from the professional way of doing things. What's again? Nika kutoyinza kuleta cameras nezitunula mu basomesa batudde ebigezo what. No, that's not the only way of dealing with issues. Okubaswaza tekigenda kupromotinga kukola nnyo. In fact, kigenda kupromotinga abantu okwemalamu essuubi, okwetiiririra n'okwenyoma. So nja kusaba ministry egezeeko okuregulatinga ekyokubiri egezeeko okuleeta abantu bano incursions balemenga all the stakeholders be involved. Okay? Bamanyindi just previously mwana mwashimanya government yaisa eteka teri kusaba muyizi sente zirya mmere. Is it practical? Omwana anasoma ate nakaseke mukimanyi bulungi essomero lirimu liri wano omwana atambula kilometers almost 7 to get to another school. Singa wano mukampala nti okuva n'essomero ne wali ssomero no. Omwana atambula talidde. Ateneka, when you look into the families, I don't know whether those political leaders are informed. When you look at the families, they are not the well-to-do families. Either they are struggling families, of which omwana asobola okuveeka nga talidde eki mmere. Kakati atuuka ku ssomero talidde. Gotandika omupika equations. Okitegeera? Olina ne wotuuka n'olaba nga baavuddeko dda. Abalala babeera mu nte. Nobody is to make her fall up. Wapana batambuza bigere atuka kusumulunga akagira akakonye. You get? Abana barwadde, they are sick. You get to the class and you look at everybody is miserable. They don't have any motivation of schooling. Tebaina na muntu abasikiriza kusoma straight from the LOCs. Bona bali awo beyiya bweki bulamu. No mwana tana balonsonga lwaki akola ki asoma. When you get to the school itself, omwana kwasomera. Ntuzete mwine kyemutamanyi essomero lyokka teriwa mwana maanyi kusoma azimbe ng'ekyo ekiri kusoma. Because we always study after being motivated. You look at the head teacher, dresses up well, he looks nice, he drives a very expensive car, he has a nice home. Then you are like, when I study I want to be like a head teacher. Naye n'omusajja naye nyina avuga kagaali abasomesa bonna obulamu bwakweyiya bebeera yonna. There is no anything like a motivational whatever to the kids to study. Nemuzadde kayini nayo mwana tamuwasuubi. So it's the cocoon. I think a lot has to be worked on. Kakati ffe waneno abaana bene ebisinga babisomera ku masanyalaze, computers, everything, projectors, everything. Kati gutusubira mwana oyo kuperforminga kyekimu n'omwana ali eyo nga nennoni ku round olumu bamanyi zeewola ku masomero aganeighborhood. Onagamba agenda kusomero egundi batuwoleyo ku nnoni n'agenda yanavuga akagaali yagenze ku makya ssaawa 3:7 yagenze kukwewola nnoni. Owulira akabox ka 227 oba 3:7 something of that sort. A box ya mitwalo 6. What I'm telling you is on the ground. I wish those people have time and really intervene and go and ask. May I know all that stuff? Ojja kutuuka ku ssomero nga limaze week namba nga terina nnoni. If they don't have chalk, will they have lunch? If they don't have chalk, will they have books? And even if you have books, osobola obisoma ng'enjala ekuluma. A lot. Amanya gange nze Kafumbe Fred nga nkola nga head teacher ate director w'essomero lino St. Francis ne mulabe obulungi. Tuyita St. Francis Schools olw'ensonga nti tulina primary ate ne secondary era mu kifo kyekimu wano. Tuyina essuubi nti tugenda kuzimba branches endala naye nga sofa tulina branches 2 ate nga zonna ziri mu kifo kimu. St. Francis Primary ate ne St. Francis Secondary Schools Nagalama. Kale nsanyusa nnyo okubalaba mu kifo kyaffe kino ate ne mu ssomero lyaffe.
ne kukkiriza mbeko kyengambe eggwanga ku nsonga y'omukulu Ignatius Com ssentebe wa district eyo eya Nakaseke eyakola ruling, we can call it a ruling, eyayisa etteeka abasomesa bonna abasomesa primary naddala ekibiina ekyomusanvu baweebwe oba bakakibwe, sinza nagamba kuweebwa omukisa naye bakakibwe okutuula ebigezo ebyekibiina ekyomusanvu ng'ekigendererwa mu kyo balabe are they competent enough bayina obukugu obumala okusobola okusomesa abaana ab'ekyomusanvu. In fact yagamba nti you can't give what you don't have, which is true. You can't give what you don't have. Kati ngayagala kulaba nti bayina obukugu obumala okusobola okulaba nti basomesa abaana ab'ekyomusanvu. Kino nno kyaddirira abaana okugwa ennyo ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu ate ng'ekyamazima ge gamu ku ma districts ndowooza agasembayo okukola obubi mu ggwanga lyonna. Nze nga nze Kafumbe Fred kino kye nnyinza okwogera ku nsonga eyo. Ekisooka mu Uganda nze nga nze bwe ndaba ebintu, people should learn to respect. People should learn to respect what you call professionalism. Omuntu okubeera a professional in anything, it is not something easy. Okay? Nze ndi musajja musomesa naye bwe nsanga omuntu nga musawo muwe ekitiibwa kye kubanga nze siri musawo. Bwe nsanga omuntu nga muzimbi an engineer muwe ekitiibwa kye kubanga siri muzimbi. Ate nga buli professional erina kye tuyita professional ethics and dealings. Nti gwe bw'obanga nja kusooka okubuuza okufuuka ssentebe wa district qualifications kitize basaba, simanyi oba basinga bakimanyi naye qualifications kitize basaba okufuuka ssentebe wa district. Ndowooza ne senior 4 omuntu yeesimbawo kubanga president wa senior 6. Kitegeeza okufuuka omusomesa wa primary weetaaga qualification ki, owa senior 4 tosomesa. Kino kiba kitegeeza nti people should respect the professionals. Ekisookera ddala kuba kuyisa mu musomesa maaso. Nze njagala okubabuulira abasomesa ba gavumenti ku mitendera gyonna. Nze ndi wa private, mine is a private school, it's not a government school. Naye omusomesa owa gavumenti, owa private, sorry, I can say they are the leftovers of the government teachers. Government esooka nelondamu abasomesa abalungi nebawa, era abasomesa batannaba kugenda ku private, kumanya ku government fe private betukolaki betutwala. How comes that private institutions will perform better than the government institutions, yet they take the cream and we take the leftovers? Kiba kitegeeza nti omusomesa si kyekizibu. Ekizibu ekisobola okuleetera omwana oba ebizibu ebisobola okuleetera omwana okuperforminga obubi biba bingi. Era nze ndowooza ku bireetera omwana okuperforminga obubi omusomesa ye yandisembyeyo kolaki okulowoozebwako. Wala baali batuddeko mbuusabuusa nga LC5 oyo he engaged the educational officials like the DEOs and everyone on the ministry. Nkibuusabuusa kubanga by professional sisuubirayo DE asobola kukkiriza kintu ekyo kigende mu maaso. Bw'aba yakikkiriza kigende mu maaso naye mbuusabuusa his professionalism. Kubanga kiweebula ekifaananyi ky'omusomesa. Ate bwe weewula ekifaananyi ky'omusomesa oleetera abaana basomesa omubuusabuusa. Nze njagala okukuwa ekyokulabirako. Omwana owa gavumenti emuteekako 1,407 every term. Omwaka gavumenti eteekwa ku mwana waayo nga fees emuteekako 1,500. Kati njagala ombuulire 1,500 guyinza kukola ki kukulaba nti omwana asobola performinga? You always pick what you pay for from the market.
tosobola kugenda na mutwalo gumu mu katale nodda na mmotoka. Ontegedde tosobola kugenda na mitwalo 10 mu katale nodda na nnyonyi. Era bw'ogenda n'ogisaba ennyonyi bagamba ono omutwe gukoze eki gugenze. Ogenda n'omutwalo gumu n'ekitundu every year and you want a first grade. Can 15,000 buy a first grade in the education arena? Mwena mwasomako temulina kye mutamanyi. You get my point? Nze nsuubira nti ebintu bingi. Omwana wa gavumenti ali addi kubanga nze n'omutwalo gumu n'ekitundu wano nina abaana abadde ku primary naye mbasaba emitwalo 5 for lunch, only for lunch. Naye kakati omwana bw'osobola okukama ente gy'otawabiwata omwana omusuubira ku performinga kiki nga tali. Walaba akagundi katambula ka video ka clip katambula ku WhatsApp onamu akalaba nga abasomesa bali mu staff bameketa muwogo. And you expect such a staff to perform? Gusolosomesa omwana ng'enjala ekuluma. Ogenda mu staff n'olaba ebimeeza kwe batuula n'olaba agakopo mwe banywera and everything is sluggish. Who is responsible? It's not that teacher. And even the teachers themselves are disappointed. How comes that we who are taking second class teachers who take the leftovers of the government and the government takes the cream of the teachers, how comes that for us we can perform and those teachers can't perform? I think the problem is not theirs. The problem is not theirs. Era njagala okubuulira omusomesa ne bwafuna 10 ku 10 ng'asomeseza mu mbeera gy'asomesezaamu era omwana tajja kukola ki? Tajja kuyita. I don't rule it out that some teachers are not competent, but that what makes them incompetent. Omusomesa akwata obutabo ogwa syllabus nga gwavaako ddamaliba gwasomesa nejjajjange gwe gwamusomesa, and those are the books they are using. You get my point? N'omusomesa yennyini naye losing self confidence. Someone is demanding for 5 months. 5 months, you are demanding, yes, the government at the end of it all is going to pay, but how are you going to survive within the period that you are demanding? Kitegeeza omukyala waazaala, omukyala waalwala, abaana basoma n'ebirala byonna bitambula. Kiba kitegeeza olina okwenoonya engeri gye weezuula obulaba nti bitambula ate nga n'omwana gwanga olina okumusomesa. These are stakeholders. Oyo LC5 atuta obudde to engage them. Yatwala obudde n'atuulako n'abasomesa mu meetings. Normally me I always go to the meetings. Nosanga inspection ya meet, it's a government inspection. Omuntu n'atuuka oba DEO bani n'abasaba amafuta n'abagamba njagala amafuta gamu. Then you wonder who is to give who? Is it the teachers to give the DEO or the DEO to give the teachers? When they go for a zoning meetings, you have to contribute for your lunch. Someone rides a bicycle from almost 10 kilometers from where the meeting is. Aja inatu ya nesati, ndio tukatuka kunaomba twagala mtwale 5, twagala simanye za gundi za facilitation, lunch facilitation, simanye twagala eza ko curricular, simanye twagala eza mabugo nebirala bigenda ko. It is good, but gozi sabaye ali atya. So kanawo cheboze. Ero soko mutunondire. You get my point? But bali babengeji nse ne babagamba muje tutule tulabe why these kids are not performing. Oba yeyaze uzina ruling na mali mwe mutule ebigezo nga kiso kya mbuzi kirekerera omusine kitunulira ki. Genda ku government schools nebo bweyagana nange nsobola okutwalayo. You find a school of almost 300 student kids and they are having 7 teachers on ground appointed by the government. Can really, if you divide the 7 learners per teacher, what is the ratio? Ogenda okwesanga nga buli musomesa ekitono ennyo alina abaana abawera 50 each teacher. You get? In fact, if it gets to 400, abaana nga 7 by ratio each teacher. You get my point? Kakati gosubira omuntu oyo ku performing atya nga gwo omusomesa omukati kubanga akafana nti watandisa kasomeroko oli omusomesa omu oyina abaana 7 osobola okumalako nabo gwo ino basomesa gwo ino balabirira gwo ino okubatwala ku luziba kima amazzi gwo ino okubagira okulaba bayonjeza batya gwo ino okulaba babeyonjeza bakebere hygiene gwo 70 and you are only one teacher alone. Can you maintain? So, yet we are having many teachers. We are having many teachers who would like to be enrolled for government. They have not been given a chance. Balinda simanyichi, balinda gundi service commission tena bakukola chi. What is that?
Service Commission egenda ku stabilizing D esobola okuweereza services nga bwe tuzeetaaga. You get my point? Yali yeebuuziza ku lwaki private bayita nga te we are having naffe abasomesa tetubajja South Africa, tubajja mu Uganda, right? And in actual sense kambabuulire n'ekyamazima kyemutamanyi, private schools we pay less than what the government pays sometimes. How comes that private institutions we are performing? If we want to Zabana last time, to Zabana, Asatumbata, we managed to get 15 first grades, and the rest were in second grade. Yet our school is just starting. Now we are 4 years old. Okay? They are celebrating 100 years of existence, and they don't have even a second grade. For your information, they don't even have a third grade in the entire school of 100 years. Okay? So nze nsuubira ebintu bibiri bino omusomesa n'otukola ngamba nkole ntya nabadde n'abasomesa bataano bazigyeko babiri nsigaza basatu. They have to employ some private teachers at least to fill in the gap. Kyokka nga ne sente zizo nzibabawadde tezijja mu budde kyekisokera ddala. Those people they go there as obanga mechi kati ngoyo LC5 wherever they go to schools they go there as obanga kwese kigambo kyekituufu bagenayo nga omuntu omukesi. They don't go for like a visitor to visit your project, to visit your co-worker. No. Eva bagenayo nga bonulaba owa police nga zokukima omubbi ewaka. Like they I don't know which proper word I can use. Naye nze nsubira wali badde ngawo moments whereby they engage teachers as stakeholders. Ni bababuuza ebizibu bye bayitamu nabo ne babibabuulira so that they don't take things for granted. Nkakasanga ebigezo babitudde era bajja biyita. Ababadde batakimanyi n'okimanya. Those government workers, they also part-time in our private institutions. And when it comes to private, especially secondary, and when they part-time in private institutions, they perform well, better than they perform in the government institutions. Why? Because for us, we're on the ground, we have culture to follow, and everything is well organized. So nze mbadde ndowooza ekintu ekyo kyeyakola siyinza kumunenya. One is not a professional. Otherwise, if he was professional in any profession, whether medical, engineering, education or whatever, yali badde amanyi nti no omuntu ali professional tebamuyisaamu maaso. Tosobola kujja basomesa nano bagamba batuule nga n'abaana bali beeru bategedde nti babatuuziza bigezo obeera omuyisizaamu amaaso. I don't think he's promoting performance. Actually, he's promoting inferiority among the teachers. Kati bagenda kubanga tubaleete bakyera bawo abazadde bonna bakitegedde abaana baffe bagwa lwakuba abasomesa bali incompetent. Kakati ate nkyogenda kumugamba ataddeyo ngeno the same teacher is going to teach that person. How often do they facilitate them for seminars? For private schools we always facilitate, we put in tuleeta abantu abali technical ne tubasasula akasente ne bafacilitating abakozi baffe ne babalaga ekyo kukola, right? But these are the people who don't mind about that. And they expect performance. Omusomesa fine yasoma n'amalako. Naye abeero kiringanga naye bakuzaala onyirira. Naye bw'okula otandika enfufu okugendako. That's why you go to the salon and you do the scrub. Okay? Ogula ka makeup akalungi ne weeyisaako. Ogula kaziga akalungi ne weeyisaako. You don't work by nature, right? Ekitooke kifaaki nsalira. Oyo LC5 nsalira kijja ataddewo yasobola okukakasa nti abantu bano nabasalira mu kino n'ekino ne baweza buno n'aluka n'avayo n'agamba nti I doubt whether he has any profession. That is the least thing someone can think about. Ate kintu ekyo, these people should stop it, especially the political leaders. Okuyisa mu professionals amaaso. Professionals, they are very important. Educationists and medical personnel, they are very important people. Without them, we might not survive. Okubeera politician, even a president, you need a senior 6 certificate. Tosobola kubeera head teacher when you have a senior 6 certificate. I'm a little bit higher than him. If at all he doesn't know. Okay? Nyinza okubanga lero ndi head teacher. Naye nange gwanga bw'olimpa nsobola okukwatamu. Because I know what I'm doing. Okay? Naye yatandika ne management y'abantu 27. Nasobola okuba managinga and then they went higher and higher. Kati nange mbanga n'abaana bange 7 n'abazadde 7. Kitegeeza I also have a group of people to manage.
That means I can also manage a group, a bigger group than that one. Professionals ziwe wechitiwa. Nze newe mandi wanono. Police station wakuja n'enkwata bukwasi nega ati no kamputwale kubanga there are allegations that you did the ABCD. No. They can call you about issue about ABCD. Yes. They call you to report to the police and then you give the statement. Why? Now what if we get there and I'm not a